The leadership meetings, bwe nsanga Bannayuganda abeekunganye ku lwabwe sivaamu kwogera nabo, sigala mmotoka yange bawogera n'empitawo, naye kubanga oli omusajja wa Election Commission aduumidde, ffenna tukuba salute nti kale ssebo. Wabula ategeeza nti wali kyakukola bakugondera ebiragiro byateekeddwawo. Okwogera bino abadde atongoza ekkungaanyizo ly'amasannyalaze mu kibangirizi kya bannamakolero Mukono, era ng'akakasiza abantu nti azze kunoonya kalulu tikyavudde ayambala essuuti n'asiba n'ettaayi n'atayambala na ssaati ya kyenvu. Mbadde nyambadde kyenvu yange nenjijjamu neteeka mu ssuuti. Siri diplomat ani anaagamba nti Museveni agenze mu campaign. Ekkungaanyizo ly'amasannyalaze lino ligenda kuyambako okwongera ku bungi n'omutindo gw'amasannyalaze agasaasanyizibwa amakolero agali mu bitundu by'e Mukono. Minisita omubeezi w'ebyamasannyalaze Simon Dujang agambye nti amakungaanyizo g'amasannyalaze ge bali mu kuzimba gali ana okuli lino ery'e Mukono litongozeddwa, erya Namanve, Iganga ne Luzira, era nga bawalizibwa okugazimba oluvannyuma lwa bannamakolero okubeera nga baali bayitiridde okufiirwa emaali yaabwe olw'amasannyalaze agaali gavaavangako olutatadde. We used to receive a lot of complaints from these factories. Now I was talking to those who manage the system. They say these complaints have reduced. Akulira ekitongole ekibunyisa amasannyalaze ekya UETCL Valentine Katabira agambye nti Mukono Industrial Park Substation etongozeddwa ina transformer 3 nga zonna awamu zirina obungi bw'amasannyalaze megawatts 189. Era wano tulinawo lines 13 eziva wano ogenda eri ku makolero baali tetunateekawo substation eno ng'amasannyalaze agagenda eri mu makolero siga mulembe. Amyuka ssentebe w'NRM mu Buganda Godfrey Kiwanda Suubi ategeeza nti mu mbeera ng'akakiiko ebyokulonda kakyayimiriza kampeyini mu disitulikiti ezimu kati essira baakuliteeka kakuyege n'okunoonya akalulu nnyumba ku nnyumba, muntu ku muntu. Ekisinga obukulu kampeyini zaffe ziri ku village to village, era tusaba mwenna abali mu structures ekimba muteekako essira. Oluvannyuma akawungeezi Museveni ayogereddeko ku mikutu gy'ebyempuliziganya gy'enjawulo n'ayogera ku gavumenti ebyekoze. Abazungu bwe bajja bagezaako okuleeta eddembe, naye kale moja yabalema okutuusa lwe bagenda. Robina Nantale yakusakidde guno ku Lwabukedde TV. Ate munnakibiina kya NUP Francis Ssenteza eyafiiridde mu kavuyo olunaku olw'eggulo aziikiddwa wakati bannakibiina okuwanda omuliro. Ono agalamiziddwa ku bijja by'abajjajjaabe ku kyalo Kirowooza Ennyendo Mukungwe mu Masaka City. Bannakibiina kya National Unity Platform nga bakulembeddwa mu pulezidenti waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ne General Henry Tumukunde avuganya kuba pulezidenti nga talina kibiina beetayo ku mukolo gw'okuziika Francis Ssenteza agayibwa okutumba emmotoka y'amagye eggulo e Busega mu Kampala n'afiirawo. Omugenzi aziikiddwa ku kyalo Kirowooza ekisangibwa mu ggombolola y'Ennyendo Mukungwe mu Masaka City. Bakirabo lyakwata akazindaalo ng'avumirira eryanja likozesebwa abakuumaddembe erisusse kyokka nga bebawera kino si kyakubajja ku mulamwa. Njogera okukakasa pulezidenti weyongeddewo abalala 50. Saawa si ya butiitiizi, saawa si ya kwefulirayo kwa Nagamba, yeene essaawa ey'okulaga amaanyi ge tulina ng'abantu. Twagala kyusa Uganda eno bamaama baffe nga tobaddewo kuyiwa musaayi. Omubaka Florence Namayanja alwapedde Kyagulanyi enkwe ezirimba Namasaka abatayagala nkyukakyuka. Saba pulezidenti wano Masaka wawakyali abantu abakuusa naye ekyo tekitumazeemu maanyi, tusigadde tuli bamalirivu. Ye Abedi Bwanika asomolodde essaala ey'okwegerera Katonda okukyusa eggwanga lino konna okubonereza bonna abazze beenyigirirwa mu bikolwa eby'okutta bannaabwe. Totuulire Mukama ku musayidde okutaliibwa musango n'olokola Uganda n'owonya ensi eno Mukama. Omubaka Joseph Sewongo ne Mathias Mpuuga nabo batadde akaka bikolwa ebigenda mu maaso mu ggwanga. Abantu abagenda okuwangula wano ba National Unity Platform mbidde taliwo wano, kabanga taliwo. Nga 14 tuddamu okuwandiika ekibuuzo ekigatulwe ansa entuufu kyekyage tetwagala mukole
olwo Franka ne banna abattiddwa mu lutalo lwebajja okuwummula emirembe. Ejjano Tumukunde avumiridde ebikolwa eby'ettemu n'asaba Bannayuganda okwenyigira mu kulonda ate bakume akalulu nga 14. Nze neewuunya nnyo okulaba ng'ebyobufuzi byetutuusiza wano wetuuka. Kyewuunyisa si kya bulijjo. Reverend Father Deogracious Kivi asabye Bannayuganda okusabira eggwanga olw'ebikolwa eby'effujjo ebibakolebwako n'awa amagezi abatulugunya ab'oludda olwabula gavumenti okwekuba mu kifuba. Nti bannange ebikolwa ebyo mubikole naye buli masiga agakaabibwa buli byonna abantu bye mukola luliba olwo mulibigabanako. Ye Kyagulanyi asaasidde ab'eŋŋanda z'omugenzi n'asaba abantu okwegatta ku mugendo gw'enkyukakyuka ey'emirembe etaliimu kuyiwa musaayi. Bannange Mukama bagumye mwenna, njagala obasuubiza tetugenda kuggwaamu maanyi. Nawe ali mukaaba amaziga ag'omu maaso n'ag'oku mutima, amaziga gakabe nga bw'okola ki? Gakabe nga bw'okola ki? Abusonga nga bw'otambula. Tewali kuzikiza. Kyokka poliisi tematidde na kuziikibwa kwa Ssenteza era akawungeezi ka leero efulumizza ekiwandiiko ng'eraga enteekateeka z'okusaba kkooti obuyinza ezikuleyo omulambo guno gugeberebwe okusobola okuzuula ekyamuse. Bagamba nti omulambo gwabadde gulina okutwalibwa mu ddwaliro ekkulu eMulago okwongera okwekebejjebwa, kyokka bene UP tebakikoze nga bagutuuteekamu okyokukungubagira n'ekiddiridde nkyeyalira okugutwala Masaka omugenzi gy'aziikiddwa. David Tamale ne Fiona Nanyomo bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Omwoyo gwa Ssenteza Omukama aguwummuze mirembe. Ate yadumira poliisi erwanyisa obujagalalo mu bitundu ebya Elgon. SP Asimwe afuuyidde kamulaali maaso ga Inginiya Patrick Amriat omu ku beesimbye okuvuganya ku ntebe ey'obukulembeze bw'eggwanga era n'addusibwa mu ddwaliro ng'embeera ye si nnungi. Munaye FDC Inginiya Patrick Amriat akedde genda kunoonya kalulu mu bitundu bya Elgon akanamutuusa kuba pulezidenti mu kulonda kw'omwaka ogujja. Kyokka ku ssaawa 4 ez'okumakya ku kyalo Muwaayo ekisangibwa e Bugiri okumpi n'ensalo ya Busiya nga Po ayolekera ettolo n'embale asanze abakuumaddembe bamusazeeko dda. Balagidde Po okudda gy'ava oba si kyo ayingire mu mmotoka ye bamutwale gy'abadde alaga nga takuyeze bantu. Nga bino bigenda mu maaso ku ssaawa 5 n'ekitundu ez'okumakya. Adumira poliisi ekkakkanya obujagalalo mu Elgon Region SP Asimwe Abraham atuukidde ku mmotoka ya Po abadde yeesibidde munda n'amulagira okusendabirwamu babeeko bye boogera. Po akyakkiriza. My goodness, that's where we are starting from. We are going to Mbale and not to Kenya. Kyokka Po abadde yakasendabirwamu omupoliisi ono Asimwe n'amufuuyira kamulaali mu maaso gonna. Embeera ekyankalanyi abawagizi ba POA ne basaba poliisi emuleka atwalibwe mu ddwaliro kubanga wali takyalaba. Kyokka poliisi eganye okwiwuliriza era nga wayisa akaseera nga POA atawana obulumi nga ne poliisi temufaako. Naye ekindeetedde ennaku ennyo kwe kulaba nti Amriat abadde mu bulumi obw'amaanyi ennyo. Omusajja agaanyi okuvaawo naga tumulekeewo alumwe. Abeefudisi bamugye mu mmotoka ye okumutwala mu ddwaliro kyokka poliisi era ebadde adumira Fanda Asimu ono ebamuggyeko n'emusa ku kabangalirayo kwemutwalidde ku ddwaliro lya First Line Medical Center erisanga emabega wa Town Council y'e Bugiri. Ku ddwaliro kabadde kayisa nnyo nga abasawo n'abantu ba bulijjo bakola butaweera okutaasa obulamu bwa POA. Kino kiddiridde ku lw'omukaaga lwa Ssabbiiti ewedde ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama okuwera kampeyini mu disitulikiti 13 ng'ezimu ku zino POA gy'abadde ayolekera okunoonya akalulu oluvannyuma lw'okutegeeza ku olwo nti tagenda kuzikiza kubanga akakiiko k'ebyokulonda kali tekamuwandiikidde mu butongole. Kakati naffe kusalawo okuba campaign meetings campaign enkungaana za campaign omubifu ebyo ziyimiriziddwa. We await
official communication from the Electoral Commission. Olunaku olwo ssentebe w'akakiiko yategeeza nti aneesigiza n'akuba enkungaana zino abakuumaddembe bakumukolako nga kyandiba nga SP asiimwe abadde asaba ebiragiro by'akakiiko ka byakulonda mu nkola. Omulongo wa Sabirirwa ayogedde ku mbeera ebaddewo. Twakkiriza nti tujja kuyisa mu bitundu byagambye tetuyisamu naye okulaba nti ettima eriri mu bantu bano simanyi oba twagaza ki. Kyokka mu ddwaliro bannakibiina kya FDC bakubye omuntu agambibwa okubeera mbega wa poliisi oluvannyuma lw'okumusanga okumpi ne po abadde bamujjanjabira ng'abadde adduka ne bamusimbako. Poliisi eyanguye okujja okumutaasa kyokka nayo ne bagitwala kirinnya mutikka. Oluvannyuma po ateereddemu ne bamusiibula okugenda Embaale ng'enkyasuubira okugenda Soroti ne 10. Anes Chaze yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Kale okyalaba gataliiko nfuufu era tukwebaza akadde k'okyatuwadde. Lwenkutte mu 5 lwe lupapula oluganzi olwa Bukedde lwofunira ku nnusu 10 zokka. Bukedde akuleetedde amawulire mangi gotasaanidde kusubwa. Akuleetedde omujaasi alumbye famire gye baamumye omukyala akubye 6 amasasi. RCC aweze okwanjula n'embaga mu Kawempe. Ate bakubyamu Riyat n'abawuliramu baani n'ebirala byonna Bukedde yabiina. Kayongo Owoowino Muyi weewaawo n'ebyokuyimiriza campaign binnyiizizza ani abyogedde ye Pulezidenti Museveni. Waako wa P4 ne P5 tabuzeemu mu Bukedde olupapula lwo oluganzi. Bakuleetedde n'amawulire mangi ku by'okuziika Ssenteza. Okuziika kwajjumbiddwa aboogedde ebikankana Bukedde abirina ku nnusu 10 lwokka n'ebyemizannyo. Keera ku makya kwata olupapula oluganzi omanye ensonga nnyingi era ofuuke mumanyi. Agataliiko nfuufu tuwumulamu katono tudda n'ekitundu kyaffe ekyokubiri. Mulimu gano togasubwa. Linda ne bino mu gataliiko nfuufu. Intraco Feeds ekirungo ekitabula emmere y'enkoko. Ofisi zaffe ziri oli Kampala ku Bombe Garden. Omuwala n'atuuka akusomera ennamba ye obeeko w'owandiika naye nga peeni egaanye okuwandiika. Big Crystal peeni empangaazi ate ng'erina bwina